Sheebah Kalungi wuuno bamwatulidde bamugambye yeesonyiwe obufumbo bwa Rema Namakula. Ensonga nno zitabuse. Jjukira nti nno yavaayo n'alyoka awaana obufumbo bwa Rema Namakula, n'alyoka agamba nti Rema Namakula yeesimye yafuna omusajja afaayo. Okitegeerera omusajja amwagala. Kaakati bamujjukiza nti lwe yasembayo okuwaana famire ya mukwano gwe yawunzika ate mukwano gwe amuliddemu olukwe ng'amubbidde omusajja. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Sheebah Karungi, how are you? Mami A, how is life treating you? We appreciate you for the inspiration and the motivational speaking and the quotes webale nnyo webalire ddala. For those that really find you sensible, not everyone does. Naye Sheebah nakuwulidde weewaanisa Hamza wa Rema. I like Rema and her husband. He's a funny. Sheebah, the last time you did that, you became a part of a beautiful family. Titukwenda, titulenda, titukugonza, titukiendera kimu. Oyireyo, because the last time you tried appreciating a person's man and the family, you became a part of that beautiful family. Sheebah ndiwo kutegeeza Rema Namakula ne Hamza basaininga covenant tuyingira nabo magombe ebyo byotandiko kwewanyisa abasajja abantu before we know nga you have fixed yourself in people's marriages. Rema muleke toddamu wadde muwerako example. Tulina wana abasajja bangi abafumbo kale wera ku kasuku example my brother oba Shalom my brother oyinza nakugiwera ku taata wange ayagala nnyo maama wange naye Rema muleke mukwano tokirowooza nako kireke. Sheebah tekijja kusoboka. Sheebah Karungi toddangamu n'owana musajja wa Rema tokikola. Okitegeera ekintu ekyo. Sheebah Karungi toddangamu mukolera akavidiyo. Mukolere manyi lwewunza nnyo lwefuula olutabiwulira. Lukolera akavidiyo. Pananga olukazi olwo. Ekigwe musimanyi muntu wa family mu kusande bagenda ku church. Sheebah totandika bintu bya kisiru. Yes. Sheebah Karungi, how are you? Munange, we are for the inspiration and the inspiration and the motivational quotes and speaking. Nakuwulidde wana Rema Namakula ne bbaawe. Sheebah tokyakirizibwa kuwaana musajja wa bendi wadde omukazi wa bendi. Tukusaba Rema alina ebizibu bye ayise mu bingi. Tukusaba Hamza Sebunya muleke mukwano nakuwulidde ogamba family man. I see them, they go to church together. Sheebah Kalungi, you are not allowed to appreciate anyone's man and family. The last time you did, you entered a beautiful family. Tetwagala Rema muleke ayina ebizibu bye muleke ayina ebizibu bye. Rema Namakula twewaayo omuntu yenna aliyingirira obufumbo bwe magombe. Weesonyiwe Hamza ne Rema, weesonyiwe family ya Rema Karungi. How are you? Namuwulidde mbu it's a family. Tikyasoboka. Sheebah wana abalala Hamza muleke. Bwe tweyongerayo senga asidi si birungi eno. Haji Bakaluba alemeddeko agambye nti nno ayina okuba nti nno asomesa senga asidi essomo. Obaddi senga asidi ajja kusasulira amaziga ge yamuyisaamu ne famire ye. Laila wallahi namutoolera enniya. It might take time. Yanna kuwaza nino mmona kuwaza. Anakubira ne ngamba ajo babireke. Nino mmona kuwaza ate mateeka. Nina omona kuwaza. Ngabo yanna kuwaza. Nabe ennyumba yange. Omwana wange yandeetera niyo omwana bamuyita Shamiru n'alaga mami n'amugamba mami labayo omukazi ono avuma ddadi. N'agezaako okumubuzaabuza nali ku ssimu yange nga nina byenkola bwendi nenneefuula tajja n'ayogera naye n'amala n'atambula n'agenda. N'abimbuuza n'angamba owulidde ono kyayogera ne mugamba muwulidde naye mbadde neebuzaabuza nga saagala kiwa attention akitwale nga kikulu. Ne mugaye essimu gibajjeeko. Nze Faruko nina abaana bana abali ku university bantu bakulu. Era omuntu awandika petition agenda ogiteekayo eri mu social services muwala mukulu asooka asoma busawo.
baana bakulu bantu bakulu ate family yaffe yampisa era abaana bange gwedde bonna batunuli olaba oba osobola okusanga abaana bange social media omu yekka bamuyita Imran ne boddewo n'omulaba ng'ayogera ku business bw'ayogera tuli polished mu mbeera zaffe n'agamba tebakirabanga kukuba bamanyi dadi bamumanyi enneeyisaayi ne bagamba no kino si kituufu mwebali and most of it is kati yaji kyekyasinga okugira okuleetera ennyiike kukakanya famire yange ate nno nze nzikiriza bwe mba nnina ensobi gye nakola naye nkugamba giŋŋambe ki so totandikira wakati n'ogamba bugambe nti yankubidde essimu kiki ekyamuleetera okukuba essimu si mulalu si mulalu ate era teyayomba ate teyakuvuma ate teyakukakkanya n'erinnya lyo taliyisangako mu kamwa kuba nalaba ekiwandiika onendowooza naye n'otandika okwegamba ate gwe n'obeera offended nnyo nti yatutte sekendi 3 n'ayogera nange nze bakalwa ng'ekiro kikyaddirira emisana tutunule ekiro nga kikyaddirira emisana tutunule nze nakubudde nze nakugamba am a law abiding citizen naye ekigambo nti nga we wannakuwaza nange nina okunakuwaza kijja kubaawo ate mu butuufu bwakyo kuba amateeka mu nsi mwegali it's going to take a long time kijja twalamu obudde kijja kutwala obudde but a situation where you have to regret why you did what you did has to come tebakikulimba nze ndeka ebintu naye omanye ekintu kye bayita enniya enniya ogimanyi atodde enniya yatoola nniya agenda kukaba abaasazeewo enniya ogitoola tonnaba nafuna busoozi kuba waliwo tuba tugenda okukaba tugitoolera kati kiki oyagala kuliyirira oyagala kwetondera ekyo kintu kimale kiveewo abantu bangi balumwa nze nakugambye nali simumanyi namumu naye abantu bangi balumwa bantu olina kubeera gammira eddagala lwakuba gundi agira kijja kitya ensi etuuka etya ku bugubu eddala obutuuka ku ekyo kuba kwetonda nze nsobola okwetondera wano how can you normalize okuvuma abantu Farouk, how can you normalize okuvuma abantu on a daily kibeerawo kitya era naye abantu kwe bali jajingidde nti baguba ddalu bali jajingidde kukulaba nti osobola okuwuliriza omuntu ayogera ebintu webityo kuba nze nagaana n'okumanya nali simumanyi but how can you normalize that ate abantu babawo batya ne batandikira ddala okwogera ng'oli agamba kiryoke nga ate alaba n'ansobi yange eno space gye tulimu Faruku ngikolera mu bizinensi ate tewali muntu agenda jimpushinga jinzijamu ate era ngenda kusigala nga mwe decent human being mu bintu byenkola n'ebigambo byange engeri gye mbyogera ate wali muntu yenna agenda kunsukuma kunzijawo lwansonga nti I believe nkikola for the good of myself n'abantu okitegera kati oli bwajja bazze lwaki talina kubeera bwotyo tosobola nze kye bansanga nti neemanyi ng'omuntu tosobola kwabya spirit yange Tamale mirundi Junior akyalemezaamu yasazeewo okuba nti nate alwanirako Mama Fiina olutalo okitegeera nno kaakati akyagenda mu maaso n'okuba nti nno alumba kasuku mukazi wo goyina abaana abamusiye yabazaala ebyo nga tobyogerangako gwomutuukirivu eyefuula awabula abalala abaana be mwazaala ebweru nga temuboogerako abamu kumwe babakutte ne baamalaya mu maloogi bakazi bamwe basiba bayumba tubimanyi naye tusirika musiba mu masawuna mu baamalaya bakazi bamwe babakwata dda lwakuba kati mwefuula abalungi mubuulire SB4 kubanga mumuwalana SB4 mumuwalana era mu kiragano kiraga Anne Taylor mwana muto bwaba yajjamu nnika
yebake nesi bifu bazaale abaana kubonna ani muto ani teera gwe muwolereza ani yamugamba ajje munnika mwana muto ebyakasuku nno nabyo tebinnaggwa okuvaayo n'alyoka akola akatambi ng'ali mu kugamba nti maama Fiina wadde nga yamuweerera naye ate tebalina kubeera nga babimujjukiza buli kaseera. Kaakati nno munnanga abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne babeera ng'ate bamuwa amagezi. Bamugambye asiime abantu ababa bamukolera ebirungi. Kasuku Wazabanga nina ekibuuzo kyange nsaba onziremu. Yamuweerera ne degree. Nze Fiina yampa ku fees. Yampa semester omwaka mulamba ne semester emu. Those are 3 terms. Sent yampa. However, mbasaba Bambi, don't use that as ransom. Kasuku Wazabanga, lwaki abantu abakolera abantu ekisa ne bateeka ettoffaali ku bulamu bwabwe ffe abantu abali eno ebbali ababalaba abantu abo tubawa nnyo ekitiibwa era tubeenyumirizaamu nnyo okusinga abantu abo baba bayambye. Omuntu akeera ku makya nga maama Fiina n'asasulira Kasuku tuition ku university n'afiirwa maama Fiina y'omu najja n'amuwa amabugo. Naye ate ffe abakiraba eno ebweru ne tusigala nga ffe ate tuwadde nnyo maama Fiina ekitiibwa ne tumwebaza na nnyo era nga tumuweera ddala ekitiibwa okusinga ate ggwe gw'aba akikoledde. Why is it that it looks like people kind of take it for granted? Kubanga nze nakiraba ne ku junior engeri giwamuwamu platform n'okwata ku baana abo abaali bakwetoolodde, but at the end of the day ogenda okulaba nga abaana bennyini bakuvuluze. They take whatever you've done for them for granted. Lwaki ffe abali eno ebbali abatasinkanangako ku bakyala ng'abo maama Fiina, lwaki ffe eno tusigala tubawa ekitiibwa? We treat them with the utmost decorum vis-a-vis ate mmwe be baba bakutteko. Kiva ku ki? Does it reach a time gwaba yayambibwa n'ofuna that level of entitlement nti kimukakatako omuntu oyo kuyamba n'otuuka mu mbeera nga tokyalaba value mu buyambi obwo oba mu kisa ekyo kyabakoledde? Ekyo no kibuuzo kya lunaku. Mbadde nsaba mu abagezi abatusingako mutuddemu. Kasuku bala sente za Fiina ziyakuteekamu ekyo kiggwe tolugo ogenda okutiisatiisa wano. Ekikulu nti yakuweereza sente kikyogenda okwogera mpozi nga yakukwana oba okangakanga kiwano. Sasula sente bw'oba olaba abantu toyagala kwogerwako. Mukkirize nti abantu baba bayambye. Mukyala bw'anaaba yakuyamba yali si nnyoko, yali si kitaawo, wali omuyita otya. Mukkirize akakati n'abantu tubakoledde. Abantu mujja kubatamisa okuyamba. Mukazi yakuyimirirawo. Bameka basobola okukola maama Fiina kyeyakola. So bw'anaavaayo n'akomplaininga ng'omuzadde oti omukyala ayogedde. So muleke okukwata emitima gyammwe emibi ne mugimixinga amala. Omukyala mutuufu bw'anaayakikola yakikolera. So kati otiisatiisa kyawo oba bw'aba ayogedde omuntu bw'aba akukoledde akantu akati nikasiime. So tolina gw'ogenda okutiisatiisa wano nti otiisa omukyala kyayogera kituufu yakusomesa era abantu batuufu okwogera. Kubanga baabirabako omukkirize ebirungi babyogere n'ebibi bizibu okwerabirwa. So Kasuku kuva mu kwewunza akkiriza nti maama Fiina yakubeererawo ate okkiriza akakati nikiyakola kubanga bangi abalemedde okukola ekyo maama Fiina kyakoze. Ebirungi bingi maama Fiina abikoze. Mwe mulina chance. N'ate kati bw'anaayogerako obensi bw'eneetandika omukuba nawe n'oyimirirako gw'oyinza okwogera ekigambo ekimu bwe kiti nkimuluma naye nze nnyinza okwogera nkitamuluma kuba talina kye yali ankoledde. Naye gwe gw'aba yakolera akantu kamuluma kubanga waliko akaseera ko yakusanga ng'oli mu buzibu oba ng'omwetaaga ate saawa zino yakwetaaga naye gwe oliko saawa zino mpozi nga sitanti zammwe zimuzannya n'ate bukiraba nga kituufu nga bino biri serious yeetondere maama Fiina. Mukama kunkumire Kasuku nkwagala nnyo nze ngenzi. Honorable Justin Nammere naye wuuno avuddeyo ku tteeka munnange ate eryayisiddwa. Abalina ekizibu ku protection of sovereignty bill ekizibu kyammwe ekituufu ki? Kuba ndaba abasinga muli baabo NGO
abasinga muli ba butongole tongole era obutera okusaba abazungu ssente. Omuntu yekka eyaleese ebintu ng'obiraba bya muzinzi bye yasabye balongooseeko mu bbiiru eyo ye gavana wa Bank of Uganda. Era baabirongoosezza recommendation za gavana zonna. Buli gavana kye yalambise nti kino bakikyuseemu ekyo kyo baakitutte era ne balongoosa. Ate gavana wa Bank of Uganda ab'opposition mulekeraawo mukozesa ng'akanyeebwa. Olaba ne gavana wa Bank of Uganda bbiiru yagiganye byo muwuddise bategeeranga mmwe. Gavana wa Bank of Uganda tannagaana ku bbiiru eyo. Wabula ayina ebintu ebimu ne president bye yakkaanyizza naye bye yasabye birongookemu. Naye tannagambako nti bbiiru agiganye nedda. Oba nti mbi yonna in its entirety. Kati ab'opposition olw'okuba muyinayo akabondo kammwe ak'abantu be mwafuna nga bo mubatuuza wali ne mufumba ne muwuddiisa mwe ne mugenda ne muyoola ssente mu bazungu. Kati mwalipidde ebigambo bye. Protection of sovereignty bill nkulu nnyo Uganda. Amawanga mayitirivu. Gy'otayinza kumala gagenda n'oyingiza ssente zonna z'oyagala n'omala gakola byonna by'oyagala eby'ekigega. America gye mwagala ennyo okugenda nga muzungira mbu simanya muloopa ggwanga, simanya mubayita bajje simanya babalwanire, simanya babakole ki. America eyina amateeka 9 malamba nga gonna omugaso gwagwo kukuuma bwetengereze bwa America. Protection of the sovereignty of the United States of America. Kakati bwe muwoza mbu ate simanya gye mugenda ogenda simanya muloope ki. Babasekerera babakongooza bigere. Kyovola babaale mu okubakolera ekintu n'eki kye musabye. Kujjako abatonotono ababawaayo ku ssente ne mujja wano ne muzimbamu ebizimbe. Wano mwalaba bwe baaleeta Schengen. Yo United Kingdom negamba nti mmwe mugende mu kabonda ako ak'ensi za Bungereza zonna naye ffe nga United Kingdom olwa sovereignty yaffe. Ffe tetujja kgenda tujja kukolaganira mu birala. Amawanga gonna gafiira ku bwetengereze bwago. Mubadde eggwanga lino mwalifuula ekiwanga. Uganda ebadde esunibwa emirundi eki. Mubadde mugenda mu bazungu ne mulaga eggwanga nga bwe liri ebbye ennyo ne mubajjako ssente ne mujja wano. Bo muzze kuyamba abawala, simanya muzze kukola civic education, simanya muzze kuzimbira balema nnyumba, simanya muzze kukola ki, simanya muzze kuzimbira bakadde nnyumba ne mutabikola. Ne muzimba za apartment, ne muwasa abakazi jjo ne kumisana, ne mwekola buli busolosolo ne mugula buli motoka za bbeeyi. Bwe mutuuka nga ziweddewo okuddayo okubongera endala era ne muddayo ne mwonoona eggwanga. Wano mwalabye omusajja gwe bakutte bakedde mulaga ku mawulire ga BBC. Munna Uganda abadde akwata ebifaananyi by'embwa eziri obubi eziri ku makubo eziri mu kasasiro n'azikuba ebifaananyi mbwayamba mbwa. Uganda teina animal rights. Uganda wabi nnyo tebafa kusimanya rights za nsolo. N'agenda n'ayoola. Abazungu baamulondodde wano ng'avuga buli kika kya mmotoka, avuga zi Jeep, avuga zi Range Rover, avuga emmotoka zonna eziri ku katale empya 2025-2024 models. Nga talina kintu n'eki kye yali akoze ku bye yabagamba. Wabulanga buli ssente ezo bwe ziggwayo ayongera ate n'agenda n'ayonoona gavumenti nti emulemesezza n'ebirimu basobole okumwongera ssente. Buli waka NGO kati omulaba be basinga okuyomba be basinga okuleekaana. Nina omukazi gwendaba okwaleekaana ennyo obo NGO. Ayina supermarkets 16 mu buli kibuga mu Uganda muno ayinamu supermarket. Lwaki wazikola omaze kutandika NGO? Abo bw'olaba babakankana babagambye ssente z'oleeta uzanjule. Bw'omala okuzanjula tuwe proof ti ssente ezo zigenda kukola by'ogambye. Tuwe annual report eraga nti ssente ze waleeta nti ogenda zimba nnyumba z'abaliko obulemu ddala wazizimba era wazizimbawa. Ettaka muliraba bwe lyekanamye tokyayinza omuntu owa bulijjo akoze akasente. Kumpi tokyayinza na kugula ttaka nti ozimbireko famire y'akayumba. Kubanga ettaka lyekanamye omuntu ayoola emiliyoni za $, najja n'agula bulindo yonna, najja n'agula kitukutwe, najja n'agula naasana, najja ettaka ne lishuutinga. Kubanga ssente yazireetedde kirala, akoze birala, ate mu kukikola boonoona ggwanga kyokka ebyembi.
ate n'ez'omubi w'omusolo ne zibbibwa bamafiya wano ate ne bagula ebintu ebweru. Kati eggwanga ddyo ne libeera mu kattu yessaawa eggwanga lyeyiirewo omubiri. Totunyumiza Financial Simanya Intelligence Authority, Simanya Money Laundering Act yezeebale kubaawo. Tewali buzibu. Amateeka we gabaawo nga mangi, abamu bye mwekwekamu duplication of laws, amateeka we gabaawo nga mangi, nga gonna gataayiza obuzzi bw'emisango, tekirina buzibu. Bagambye America eyina amateeka 9. 9 mu mukyakaabya kajanja. Gonna gafeeki kukuuma sovereignty yaayo. Abantu baleeta muna abantu abagwira, mbusimanya bazze kusomesa baana mupiira, simanya bazze kusomesa baana nnyimba, ne balyoka baleeta muna ebisiyaga. N'owulira nti waliwo zi hotels nga yo baagikodoninga off yonna baagipangisa. Baliira muli baana b'abandi bisiyaga. That's why government eyagala ogibuulire foreigner gw'oleese oba ba foreigner b'oleese bali muno bbanga ki. Ate nga bino bwe tugenda mu mawanga amalala bye batukola, bakubuuza n'okubuuza otuukira ku ani ani contact person. Baba bagenze ku mirimu emitongole. Present it. Ani akunona. Where is the proof? Ogenda sula all these days. Betangira kuyingira gwanga lya mwalabye omusajja gwe baasibye an award winning superstar, Grammy award winning superstar, Pras Michelle. Bamusibye Abamerika emyaka 10 ebya Grammy byozinyumi obinyumiza walala. Ensonga emusibe yakwata millioni za dola $120 n'azijja kumugwira n'azireta mu America nga tazideclarinze n'akwatako kwezo $1 $120 n'akwatako $1 $26 n'aziteka mu kalulu ka President Obama. Wadenga President Obama America bamwagala nga sweet tebamulinaako buzibu naye ono yagenda ne yekikitika mu kalulu ke n'ateekamu ssente ezivudde ebweru ye bamulina era bamusibye myaka 10 kubanga amateeka ga America gagamba toleeta ssente kuva wamugwira yenna kuziteeka mu kalulu ka America ku level zonna oba ka governor oba ka senate oba ka president. Jaden munnange kyaddaaki alabiseeko era munnange ono akyali mu ddwaliro agenda mu maaso n'okuba nti nno ajjanjabwa. Jjukira nti nno abamu babadde bagenda mu maaso n'okufumba ebibooziboozi nti ali ku vacation. Tamala emirundi junior yavaayo n'alyoka agamba nti Jaden ali ku vacation naye bannange kale katubeere nga tukuwa katambike. Mbadde nina okujja bawe ku update yaabo okitegeera temugamba nti siba wa update manyi mumunyiiga mangu mbadde nina okuba wa update temuntabukira so ekuluma ko kaluma sagala malime eti tekaluma kaluma kiri kitya tologa live yange manyi mujjonkera buli akumala live naye tojja giroga tolina magezi ago. Mazi nasigazaamu ga kulya bannaye ketwa tewagenze mukuziika. Eddie Kenzo munnange ate alina byayogedde ku manager we Beta. Jjukira nti Bambi Beta yafiirwa maama we naye Eddie Kenzo katubeere nga tukuwa ebigambo bye eri mukwano gwe Beta. Martin tatunula musowaani ya bosi we. Wow. Martin tanningiriza ate nga sente zange zonna yazibankinga n'operations za online yo zonna yaziriko tabba. Martin simubbi. Martin okumanya namwewuunya nentandika n'okwagala abakiga nga nze ndowooza bonna baleka si babbi ge mazima. Nentandika n'ogamba abantu nti bw'obanga oyagala omukozi noonya omukiga kubanga Martin nze simulaba nga ze nkoze n'abantu bangi tukoze n'abantu bangi naye abantu bw'abanga omulimu akyagunoonya aba mugonvu nnyo bw'atuuka n'amanyiira omulimu ogwo atandika okulaba nga kyagattako kingi afuna kitono. Simanyi lwaki ekintu ekyo bwekityo bwe kiri naye Martin tabirina. Martin tutambudde naye kati ate Martin najja akola ekintu ekirala era Martin oyo mukama mulungi nti asenge mu Buganda lwansonga n'erinnya ly'Oluganda alirina ye magezi. Martin magezi. Martin oyo
ye tampakanya soka ate nga ye muwabuzi wange naye tampakanya gyensonga gyasonga yaŋŋamba lumu ojja kuntomeza yaŋŋamba naye lumu ojja kuntomeza olumu sipiidi esukka naye n'agamba lwakuba buli wenkuwakanya ate tebikola ngenda okulanga ebibyo bye bitambudde naye ng'ate ye muwabuzi wange Martin muwanye ekitiibwa kyamaanyi Martin twafuuka baluganda Martin musajja akulidde kazo kawempe naye yasibuka obusibuko bwe bwonna bukiga mubawulidde ab'erubanda ab'entungamu naye yansaba naŋŋamba mbadde nsaba nange nfuuke munnamasaka era Martin yajja afuuke munnamasaka azimbirewo maama amuterewo ennyumba enkoko ente badde bino projekiti mpya byakatandika era twakasenga wano Martin gwe omukwano gwa nnyinako n'atuuka n'okuba nti ava ku kike n'ajja ku kyange n'agamba kanfuuke munnamasaka era Martin munnabuddu we twogerera ne bwe giriba emyaka 4 oba 5 naye agenda kuwunzikibwa wano. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi era kwekumira ku Newspack channel kankusobere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi.